luli ali wagenda ofuna that problem ng'olwedde waliwo ekiraga signs ezaali zirago balinamu any problem esobola okubanga obanga asthma mwana nga muto asthma sayinamu kuba nali tuli mu class nzijukira biyinza okuviirako ofuna ebirwadde by'okussa n'otuuka ogenda mu koma nali tudde mu class wenzijukira kuba lwalina lwakuna tudde wenti mu class wenakoma okutegeera yes kubanga baŋŋamba wagamba nti owuya tossa era baali bamanyi kisijja kukola ki sijja kudda naye mukama nga waliwo mmwe obudde mulimu n'abaafa do you know that baafa kubanga bagamba mwakyuti mwe nali kubanga obwana bwafa egundi abaana mwe nali abaana baafa naye nga beebuuza oyo atafa ye yabaaki asabira wa gye tuba tulaga bo wadde kale era tugambe ndigerawo wali weebase wazuukanga abadde asumagidde noddengula abadde asumagidde bane mumpe ekitabo kyange bannange ekitabo kyange obadde weebase okumala emyaka ebiri biki ne badda mu kunnyinnyonnyola nzi natandika ntya biki kale kwegamba ne bangira naye ne bazanyo kale bambi ne bazanyo n'abasawo abandiko buli ssekinnoomu bambi mwebaza bambeerangawo okuyita mu ssaala kusaba bikoze biti ebyo biki mbebaliza ddala ogenda okudda engulu nga mama situation gy'alimu you are 3 one is in a coma 2 years yata kyalina essuubi otulakawo naye ne mwogerako ku biseera ebyo gwe wajjukira yali toliiwo tukyali walinga ataliiwo essuubi mama yali alirina embeera yamuyisangamu etya nga bajja bamanye abazadde naddala bamaama ebyo ebintu tebibayisa bulungi mama yaliko maama we bambi ng'amugumya osibya kyomulabe wa Brown Skin Events amanya gange nze namba Jana Hido kukuweereza ku Brown Skin Event show leero webale ku subscribinga webale ku followinga webale ku likinga wobanga oli mupya tukwaniriza webale kutwegattako tubeerangawo nga tubaweereza leero nina ekifo kyendimu nga nina omuntu gwendi naye muntu wamaanyi mu byemikolo ayina role ja playing nga njagala leero tujoogereko ye role ye agitegeera atya agyewuliriramu atya alaba atya abalala ababikola what ye kiki view ye kijayina kweyo role gye baplayinga bano abantu ono y'omu ku bantu abakyamusa emikolo ow'okuguboyesa badde nsaba omugenyi waffe weyanjuleko eri abantu obabulire n'amannya go n'ebitimu ogwa byonna nsanyuse nnyo okunkyazaako kuwana eno naffe twesiimye okukyaza era nsanyukidde ddala nnyo amanya n'eddoboozi zensubuga Eric ng'aviiridde mukono ntaawo kati nsubuga Eric lyerikola ssente oba oyinayo eddala siina linnya likola ssente banjaga nnyo ne bannoonyeza ku mannya agange ag'obuzaaliranwa okay kati omulabi wa Brown Skin Events yali agadde okumanya mwami Nsubuga Eric playing a role ki tubulire profession yo ki kyokola nkola obwakatumwa kyekintu kyenkyasinza okutegeera obwakatumwa yenyabo akatumwa bakola ku mikolo gyonna tulina emikolo mingi tulina egya birthday katumwa akola ku mukolo ki njagala omulabe atamanyi Luganda oba atategeera bulungi bya mikolo amanyi akatumwa akola ku mukolo ogw'okwanjula n'ebintu bino kati twabikyusaamu okwo emikolo egy'okukyala egyo nagyo tugikola ki tusobola okugikola n'egy'okukyala nga giriko bakatumwa yes kati twagijja mu nnyumba ne tugizza wabweru kwegamba nkola ku mukolo ogw'okwanjula nkola ku mukolo ogw'okukyala gy'emikolo ebiri gyokka gyokolako mpozziko newoba nga ompise tugeze nga omusanyusa kugeza nga ku graduation wedding parties then ne bu house party ng'obwo sobola okumpya n'ogamba naye nyinayo kane eno njagala ojjo nsanyusizeemu ku bagenyi bange era njikola ki njikola yenyabo kati omuntu ng'akwetaaze omuntu kati katugeza akwetaaze agenda kola kwanjula agenda kola mbaga kwanjula kukyala gwolowooza
kiki kye yali badde akusuubiramu kyogenda omukolera cause omuntu ayinza okuyita nga Yesu omugambye nze ndi Katumwa ng'ayise Katumwa naye ng'alina ebirala bingi byakusuubiramu. Golooza ki omuntu kye yali badde akusuubiramu mu butuufu bw'omulimu gwo? Nze nga nze mba nfunye client n'aŋŋamba nti nyina omukolo ogw'okwanjula. Yes. Tutuula nze naye ne mugamba kaakati munnange madamu oyagala nkole kinaki nti munnange nti mbadde njagala onfulumizeeko ku ki ku bagenyi bange bano bikoze bitya n'okunsanyusiza ku muki ku mukolo gwange. Ne ŋŋamba kale nja kikkolera. Kati kansooke nkusale ku kirimi. Yenyabo. Obwakatumwa n'okusanyusa byanjawulo. Byanjawulo. Nga mbadde sikisuubira ekyo. Mbadde mmanyi kyekimu after all. Nze ndaba bazina ne bayita abantu ne banona aba mu nnyumba. Mba mmanyi it's one job. Osobola okujja n'oba Katumwa n'otaba musanyusa? Nsobola okubeera Katumwa nesibira musanyusa. Yes. Yes, nenkusanyusiza mu department yange y'obwakatumwa noga Katumwa oyo yekyanze buki? Yekyanze bulungi. Yawukanira wa? Okwawukana. Like kati nsobola otuba tutudde kati yeggwe kakati ampise. Njagala ompe ekifaananyi ky'okuba musanyusa, ompe n'ekifaananyi ky'okuba Katumwa. Oyinza ku exciting, yes. Omusanyusa nsobola okuvaayo nga nyambadde nga singa. N'ekitali ekyo newemba nga sivuddeyo nga nyambadde nga singa, nsobola okuvaayo nga neeyambalidde gomesi yange nesobola okuperforminga ezenki ennyimba ne bagamba waawo omukolo nga gubadde shata nga guli shata. Kwegamba n'oteekawo n'obeera ng'oli kiyita comedian entertainer. Comedian entertainer, yes. Comedian ku mukolo. Entertaining ate nga wekola ne comedy, yes. Kigwa mu gundi eyo. Kati awo obwamusanyusa we bujjiramu. Obwamusanyusa we bujjira. Kati awo mu kiti kya Katumwa. Kati mu kiti kya Katumwa namwe era mba nsobola okusanyusizaamu. Kubanga ekintu kyenkola mba nkitegeera. Owulira otya ng'ozze mu ngeri ez'enjawulo katugeze n'ojja ng'omusanyusa? Abantu how is the environment ebeera etya w'obeera? Abantu abo bozza okukolera lati. Mikolo ki gy'ogenzeeko n'oba nga ekyo ky'ogenza okukola togenze nga Katumwa ng'ekyo ky'ogenza okukola otera kugira mu bifaananyi nga ki? Ntera kugira mu kifaananyi kya ssenga okusinga specifically. Okusingira ddala. Yes, ntera kugira mu kifaananyi kya ssenga. Kati awo n'ogiranga ku nnyimba ki? Era mba mbuulirira omwana oyo ow'obuwala mu musengeka agenda okuyingira eri nga manyi kikyakola ki. So, ojjanga ssenga. Yennyabo. N'otula bulungi mu lujja n'otandika obuulirira omwana wattu. Yennyabo. Kati bw'obanga Katumwa n'oteekamu ekkanzu yo ne kooti. Yennyabo. N'oba nona. Nemba nonayo. Kati kambuuze naawe gw'omu ku Bakatumwa abazinira empere mu nkanzu. Ndi omu ku bo. Ekintu ekyo mukikwasaganya mutya kubanga nze bannaye ekkanzu. Ekkanzu ngiraba ng'ekyambalo ekirala mu kkuuna ddala ey'omuleera. Mu kusooka. Trendi yebikyusizza nti kati osobola oziniramu amazina gonna g'osiimye oba. Kati ekintu ekiriwo tugenda na mulembe. Ekize kye tukola ki? Kye tugenda nakyo. Kubanga kakati weewaawo na wankubadde nti kale yes ekkanzu eyo tolina kugigira nnyo. Naye kati engeri gyendi nti ndi Katumwa. Nti ate nze nga Katumwa nga wondaba. Katumwa onsuubira okudduka emiki? Emisinde. Sigenda kwambala mpale yange ya jini nga nnengedde muki? Omuko. Obanga nnengedde like abagenyi abambadde ennyambala ng'eyo. Ennyambala ya culture ey'obuwangwa. Nange nina okujja nga nyambadde nga ki? Nga bo. Ate n'emirimu gy'obuntuma naddala gwe taata tugeze ow'ewaka. Sigenda kugenda nga ntambula nti munnange neewumbako neegire neekole ki. Yes. Era nina kudduka miki? Kati kankubuuzeemu ogambye taata nga akutuma Katumwa. Ku mukolo ogwo abeera ku sayidi ki? Kubanga omukolo tuba ne sayidi y'abako ne sayidi y'abawaka oba abazaala omwana omuwala gye muzza okwanjula. Kati Katumwa alina kusinziira ku sayidi ki? Asinga kwekubira ku sayidi ki oba zonna? Katumwa nze ndaba Katumwa aba talina sayidi. Wembeera nga nze ndi sseŋŋendo mba nina okuba nga communicatinga ne sides ki?
side zombi. Soko olindeko ekigambo ky'otaddemu kirala muko sikitegedde nange sengendo. Katumwa ye sengendo. Manyi linnya. Sengendo y'omwana gwe batuma. Okay. Y'omwana gwe batuma. Mungendo kwegamba. Ngende ezo. Okay. Kati tumanyi lya katumwa okusinga. Tumanyi lya katumwa. Kati taata weno side asobola okutuma ne taata weno nakutuma. Yes, kubanga mba mwana muki muwulize. Owulira katumwa. Era mulimuko omukolo ogumu gwogendako okw'omwogezi n'agamba mwana wange sengendo gwe nakoze naye nti wangi kitange. Okay. Mwana wange sengendo ngenderaako ndabira abagenyi wali eri mpulira ennyonyi ekola ki evuga. Kiba kitegeeza mba nina okukwata okusula microphone eno okutambula nti ndigo olugendo ngende eri nayo nkole ki impeerezeeyo. Kati we mmala okulaba oba tugeze oba ekiri oba okuweerezaayo. Yes. Microphone eyo mba ngikoze eki era abakaabo nze alina obbaleeta ne bakwata kye twaliise ekiggulaaluggi ekita. Yes. Ne tujja mba sikoze wombi. Kyekitegeeza katumwa akolawo ki? Katumwa akola wonna. Naye specifically kale tugambe nti kale katumwa emirimu egisinga obungi gibeera gyawaka waka nyumba. Okay. Ekyo mbadde sikimanyi nange nkitegeeredde wano. Kati n'ensonga endala gye njagala otangazeemu. Kati gwe nga katumwa. Ugambye mugenda n'omulembe. Omulembe gwaffe nga ndaba nange gututagaddeko. Ndaba ebintu ebimu yes kale tuyinza oba twagala oteekamuko ku swaga, excitement. Naye ate abamu ne boonooneramu ddala. Ne boonoonera ddala culture yaffe. Ennono y'okuba katumwa. Njukira omukolo gw'okwanjula oba okukyala traditional ceremony eweebwa ekitiibwa. Nedda gwalinga mukusike nga teguba public naye kati gwafuuka public. Golowooza amazina agamu abantu tewaali wadde nga mugeesonyiwa? Aga amazina agamu twali badde tugeesonyiwa olw'okuuma ennono kubanga already theme gy'oba wazzeeko kwanjula traditional wedding bayiriga ebintu etukola nga bya nnono tebikyuka kuba naddawo ekyo bigenda oba ebintu bino eno ate nga wonaaleetamu amazina agamu n'ennyimba ezimu kuba kumansa ntungo wenaaligambye ekintu kino eno kyogedde waliwo omutuufu naye nze mu kulaba okwange nze nga nze ekintu kino eno tewali kye tutakola ng'edda tekyaliyo. Really? Yes. Ntera okuwulirizaako ku jjajja wange ng'agamba edda twagusikanga bwe tuti. Bansika jjajja ali mu myaka nga 8 twagusika bwe tuti ne tuguzza bwe tuti kati kwegamba nze ndaba nga tewali kintu tetutakola tewali kintu kye tukola ku guneno omulembe nga kipya. Kyo kitegeeza byaliwo naye sirowooza nti baabikoleranga mu mikolo egy'ennono baagiwanganya ekitiibwa. Baabikolanga ate kati mpozi mu kasiki n'akatali kasiki. Jjajja wange alina akagambo ke yayogera n'agamba naye tuli ku mulembe omulembe gwatategeera omwana n'asika munene abanga atamwagala n'amusindika eri ng'ekitegeeza nti bo balina engeri gye baakolanga ki gye baagasikangamu amazina. Kati ndaba nga ganyina amazina ge tuzina bakuba nti Jessica ffe tukyusamu buki tukyusamu bukyusa yes tuga kati kano tukakole wetuti ne kano tukakole wetuti. Tewali kintu kankubuzeemu gwe nga muntu akola ku mikolo egyo togenda nko ku mukolo ne bakuwa oluyimba n'owulira nga naawe muli oddugenderako nga katumwa oba kale katumwa let's say n'obako ku mukolo kati ku luno ng'ogenze nga gwe katumwa DJ n'akuteerako oluyimba olugenda okunona katugeze oba abasawo oba abaana bato abaze okubuuza n'obula omugamba gundi oluyimba tekiggwa. Kati ononsonyiwa era n'abalabi baffe banansonyiwa okwogerako ku kinene ekintu mulimu ennyimba ezimu zenganze zenkola ki zeŋŋaana. Kati tosobola kunkubira luyimba enkudi eno enkudi newankubadde nti mba nzijjayo bako mba sisobola wadde vibe ebaawo vibe ebeerawo era nsobola okugazina kati eyo enkudi erina weesaanira erina pate zeesaanamu mugenzeeko keyoka nebaathidde era mubeeramu era abagenyi abaki abakulu mpozi ziko ng'era okakubye nga tugambe nga
after the major ceremony nga mu concluding. Yes, osobola okukakubawo okwo naye kati enkudi okwepiica mulimu ennyimba ezitagenda kuki zitagenda mu kwanjula ezo tezigendera ddala mu kati ogenda kukkiriziganya nange nti wadde ogenda n'omulembe naye era naawe weerondamu neerondamu ekisaanidde n'ekisusse neerondamu kati ate ku kyennyambala n'olaba nga singa kibadde sooka waaligambye bw'ofulumya bannaayo oba obuteeteeyi bwe mwambadde abasawo bususse kati wadde thiimu ya busawo abasawo era waliwo emikolo gyentera ogenda kuntera nnyo okubeera mu meetings nenfuba okulaba nga njagala nnyo okubeera nga mmanya kiki ekigenda mu ki sooka olindeko katumwa ne mu meetings emikolo abaamu ate manyi bakuyita nga bituuse olina ozibeeramu nomanya groups zonookola nazo n'obuuza buli kimu n'ofuba okulaba nga okola ki ng'omanyi wali tojja kujja obigwemu bugwi simanyi bakatumwa be batraininga n'abaana abo bajja okubuuza amazina ge baze mbadde mmanyi babe balina planned choreographer nedda newankubadde nti nsobola okuzina akazina kooswa naye katooka ekisa ne kakumenya n'obivaako n'odda mu kuntu yange otambula buki butambuze nsokera kutendeka abaana ne mbayisaamu ku maki mu mazina ne mumanya nti we tunaaba tufulumya rigimu esooka bano abate nnyo mubateremu obwabwe amazina agaabwe kati obadde oyogedde ku kyennyambala eyo ennyambala eyo waliwo obuteeteeyi bwaffe bwe betera okwambala obw'abasawo bannaasi kati nze bwe mba ngenze mu meeting mbagamba kyali badde beta ne tukozesa tabaniweya ensusseeko gonzaamu tabaniweya yeetya tabaniweya eyo it's an Algerian wear waliwo bino bye beesiba nekibanga yeesibye leesu naye it's a cloth kyekyo byakajja ebyo by the way trending naye eringa egenda okuggwako kati waliwo n'ebiteeteeyi ebyabetera kale okukozesaako okwo naye nga tekigira mavivi lino eno kubanga akateeteeyi ako naddala kale ekituufu ky'omwana omuwala waafukamira keesika nekirabika waggulu kati twagala nnyo kakati okukozesa nze nga nzira ku mikolo gye mbeerako saagala nnyo okukozesa mwana agenda kuweebula newankubadde nti nange enzina nempitawo naye saagala nnyo ate mwana agenda kusukkako saagala nsukkako olina osigala nga gwobavuga nkiraba kati katumwa ono tukulabye okola obwakatumwa okola obwamusanyusa otwawulire n'otugamba bintu bibiri byaki byanjawulo ki ekyakuleetera ogamba nti bannange mu mirimu gyonna kanondemu obwakatumwa n'otabeera MC omwogezi n'otabeera oba any other sector of mikolo events n'osalawo nti kambe katumwa what inspired you? Nalina omukolo gwe nali ngenzeeko okwo embaala eyo mukolo gwe nali ngugenzeeko Mbale side kikuba Mbale manyi yo okwo ku bitundu kyerabidde Mbale katundu nkerabidde twali Mbale awusajja nga ku boda awo eyo wala situukayo kuma wano mu Mbale sita awo kumpi ne IU ne weyo ekitundu nkyerabidde omukolo gwe nasookera okulako obwakatumwa omukolo ogwo twagenda nga tugenze ku entertaininga tutuuka mu lujja nga tewali katumwa naye ng'omukolo nga gwa kitiibwa ate nga babe batuwadde ku ttooka erikola ki emitwalo 8 nga transport waabwe nga ate transport batuwadde amafuta gaffe ag'emmotoka ne ngamba katumwa taliiwo mu mazima matuufu nali ngenze ne gomesi 3 nga ngenze ne kanzu emu ne piyaye nga teetya emu ne ngamba bannange be nali ndi nabo ne mbagamba abamu mwambale gomesi ziizo kale nze nabo balenzi baami nga ggwe koli kyavaga ze Eric sikina kwambala gomesi kanyambala artistic kanzu konze kale nze kankubire mu gomesi nkolo obwakatumwa era nakubira mu gomesi onaba sigeze obwakatumwa bwangu sigeze obwakatumwa onyumirwa tebwa akatumwa ofuna ku ttooka eriweramu okwo kubanga omukolo ogwo we twagukola ekyamazima tuvambye omukyala yali so surprised yali tamanyi nti musobola n'okuva mu comfortable zone zammwe ne musalawo mu muyambe mukole neyo part twakavalinga ebbanga eryo eryali liriwaawo nakwata abamezijukira emitwalo gaali ago
asatu n'agamba bambi gago nga bongedde mwebale nnyo ku kintu kye mukoze eki kye munkoledde n'asiima awo we natandikira saddamu kudda mabega awo ne ntandika obwakatumwa naye ng'ekyasooka kyamusanyusa yes ekyasooka kyali kyamusanyusa era abantu kumu basingira ddala okukola ki okumanyira kati nga tuvudde ku bwakatuma obasooka n'obikolera wagenda mu kifaananyi kirala n'ogenda n'okola n'ekyo n'otandika olaba nti nkisobola kati ate waneeno mu bwamusanyusa kyali kitya wajja otya okuba nga mu bintu byonna bannaye kantandika okukola bintu byakubeera actor era biringa byakazanyiikirizibwa ebito ebyamusanyusa era yali graduation ya mukwano gwange mukwano wange yali mu graduatinga n'aŋŋamba Eric olaba otya wetuteekawoko wanene akantu netufuneko ku bwana obwana ne buzina ne muganda nge nsobola okuzina by then nalina biwiigi byange ekyototeekawo abaana n'ogamba nsobola okuzina nange nsobola nali mulwayi lwange ngera nga omanye effujjo omuntu alina effujjo nga nange nsobola naye nga nenfuna akateeteeyi nenkeesala tewaba lwisaayo nembala kitabu wana tolwayi lwakaki oli wa mukisa okuva mu famire ejjudde omukisa nimanyi olwo okuba emikolo nenduteekayo bayiro olimba tetukaddibwa nakaddibwa nenduteekayo nensanyusa naye yayasaanirira waaki n'antunda n'agamba kiki kino noye Eriki gwe mmanyi oba si gwe mmanyi confidence eyo nali sinnaba kulokoka nasooka neteekamu ecupa za biyezi kubanga ekirali ngenda okukola ndi ku kyalo kwe bammanyi nali ku kyalo kwe bakolaki kwe bammanyi ozongateekamu katambaala nensiteekamu kati ngenda okufuluma nga olwedde envuddeko ninga kubanga nagunywanga nga gulinganga ogumpitamu bweki nampiira ndino bagamba omwenge gukuba ndaba nga nkyali kumbe muli gwali kukyamudde wa bifu bifunze tegwankubako nanyo cupa 3 neŋŋenda nembasanyusa bulungi nnyo nagenda olengeranga ate nfuniddeyo obuvumu nenkikuba nteekayo olulala nenkikuba awuli otya nga abantu basanyuka kozi kyemmanyi bwe bakulaba omwana omulenzi osaza kateeteeyo ozoba kyamusa bibwa abantu baagala nnyo ebintu ng'ebyo nange nasanyuka muli eri nze n'oba mugumu nekyokola era gwe kasita ofuna gundi eyo gwe kasita olengera nga okola ekyo naye nga audience ekuwa vibe oba ofuna mulala ofuna n'ekipaawo n'ogamba kati kaneyungiremu kati kandetereka nakatakola okitegeera n'okikuba bwotyo n'otandika awo okuva olwo we natandikira sadda mabega paka nakati n'otandikiraawo kati bino ebintu okuva kweyo kubanga kati oyo ali mukwano gwo emikolo ejaddako gigs ezaddako wazifunanga otya era awo wennyini anti akati olaba tugenda ne tukola ekintu nze oluusi mmanyi okukola ebintu mu butamanya bwange naye ate mu kukola ebintu mu butamanya bwange nesisuubira nti oba nti eriyajja okukola ki okunsapootinga oba eriyajja okuŋŋamba oba eriyajja okunnonda agamba eriki kino kiri era wennyini we najja emikolo egyafuba okulaba nga ginteeka ku maapu okumanyikwa mu mukono. Osinga kumanyika mu mukono. Mukono district. Nebweyogerere. Tonaba kusasaana ku bitundu birala. Ebitundu birala nambisaasaana naye lwakuba nti kati ekitundu mutawangaalira. Era bagamba ku mukolo gwa gundi yaleeta omwana waaki naye gundi ijja kumpa ku mwana oyo. Kati n'ofuba okulaba ate awo si wodda ate yaba akwagane mu kitundu kye. Kati naye ate oyo n'akuyise mu kitundu kye era ebeera yakulaba mu kitundu kye n'akutwala mu kitundu kye ekiki ekirala. Kati mwami Nsubuga mukankubuzeemu wali osoma waneeno ekyo ekintu tekyalimuko nga temwakola emisomero gabamu MDD music MDD that is music dance and drama. Kati gwe wawe wasingiranga okubeera active waliwo ne sports kubanga kirabika kintu kyalimu muli naye nga just tonnakifuula financial commercial sorry nga tonnakifuula commercial. Ekintu ekyo kyalimu nakirina okuva mu ssomero kubanga nze nalyanga ku kitone kyange nalinga nzina. Mazina kikaaki waliwo ge bayita creative ne culture. Tewali mazina ge simanyi kuzina.
kyekinfula creative ku mikolo gye mba ngenzeeko. Kiraba. So kati gwe baana babi basinga ngo wa party ezisinga ngo kuba eziri enzibwe ezo mu kuzina culture ate kati nziti yali P3 Yeah. ndi ku somero liri mu Kasaawo bweyogerera nga baliyita Fresher Model Junior School naye essomero eryo twazinanga nga tuzina cultural dance ye wageze wabeereko speakide nga mujja kukola ku lunaku lwe mujja okutandika tugeze speakide zitabiranga mu December awo nga 5 awo nga 6 awo watyo nga mujja kutandika mu gw'omwenda awo nga gugwako paka mu December okuwumulamu maze ku performinga ku mukolo gwe nyini. Kati awo wonna noveli kuva mu P3 nga kijja kinkuliramu olaba byosinga obeera active tewali so active mu sports sisobola kusamba mupiira bintu byo kale nabigezagezangako nga tekigwa baana babantema kibera mu kuyomba bakusindise oveno mu kuyomba bansindise ate zali sagala muntu otuyanye ozzo nkutteko nga tuyinza okwekuba kati nengamba ekyo kyo nekinaaba era nze newombuuza ttiimu z'emipiira ezizannya ndowooza mmanyiemu maani sirina nekimu sirina muzanyi n'omu gwe mmanyimu ewombe babazaala abaana bameka nga nsooka enkubuuza ekyo abaana basatu yes mu maama naye mu tata tuli abaana 9 kati aba basatu osinze kulira ku side ki is it one family still tuli family yes in the same house kati mwena abo abaana bali waka nze ndi wa mama wange kwa mange mukyala mukulu kati balina bali byabwe kati ate polygamous family kati ate bo bo baagala nnyo ate omupiira kati nze mwana ow'enjawulo kati bali muli abalenzi nga bameka family yammwe eyo gyoyogedde toyawula nti maama batata naye muli bameka tuli abalenzi 4 kati gwe kusaidia mama gyotera obeera mama mukyala mukulu muli abaana bameka era wasingayo namba muli bameka tuli abaana 3 abalenzi 2 omuwala omu naye character gy'olina nga y'abaana bakulidde mbawala anti ye nakulya mu baana bawala like kale waffe ewajjajja wange omukyala kati jjajja wange omukyala akuŋŋaanya nnyo abazzukulu babeera bangi nnyo kati nkifuna kati twabiranga omupiira nagusambanga naye nga sagala bintu byakunkwata kati oba oyita tebyali bintu byo wali obyesibako kati tuyinza okuva ku kisaawe tugeze kisa erinnya olitegeredde ku kisaawe nga gwe Kamadi kyekiriwo mwana okitegere kati byalinga binyiiza nga sagala kumpugganira nnyo kyova neekumiranga nnyo no mu mazina gumanyi nti amazina gange ngenda kuzina bigenda kukomawa eyo kati nga tuzeeko emabega ngambye mami dadi webali tata yafa nga kibi nnyo kati bali bato obo bali ne mami waabwe naawe oli ne mami wo they are all bo batekinga line nti mulimu abaana batekinze art line nga ggwe sigira bamumpozeka abazzukulu bendabye bazzukulu bendabye ata abazzukulu side ya dadi ya mami abazzukulu side ya taata kati jjajja ono wajja otya okuba kati ate nga ovudde wa mami gye muli abasatu n'ogende wajjajja wali abawala abangi anti kati buli olide nawumuliranga ebyo wajjajja mukyala yes kati ngewa maama nyiiza okuba nga tugeze oba nvudde ku ssomero nembeera ko weeks 2 weeks 3 ne mani nkanyuga nengende 1 wajjajja kubanga maama yalinga mukambwe nnyo kati ng'ate jjajja yakuwa eddembe osobola ogera n'ozina nodda naye kati ngewa maama akwagaza kitabo bane bamaama nekusoma kati nga tuvudde awo obadde wajjajja muli okuze ne bano mwaliwo nga baana bameka oba tukubiddemu ekifaananyi abazzukulu abawala balinga bameka n'abalenzi abawala bali abawala 13 ya rasulallah kati ng'ate ffe abalenzi twali abalenzi 6 kati wawuliranga otya wabeeranga n'abawala vibe zaabanga zitya n'abalenzi twalinga tukola kyekimu anti mulimu omwana kati kanku example mulimu abaana let's abakola nnyo ebintu nga let's say
abaana bakola nnyo fashion nga balenzi fashion abaana bakola nnyo dancing creativity makeup nga balenzi wesanga nga babadde nnyo bafiringa so comfortable with the girls simanyi lwaki newesanga nga bana aba sports biki era yoba omulaba abeera n'abakyalibe balenzi buli kadde busaba bakukisaawe wuyo apakudde egaali wuyo character oba olaba naye ono ye abeera eno abeera tukole kino twambaze wenti ku designing tugende ku mikolo tuyimbe you get kati walinga otya mukulako ate nze kale mu kukula kwange nalina nga kale emboozi kuba nalina nga effujjo naye nga nali siina mikwano nti gino mikwano gyange nti kati bano basisita bange kati bano gye mikwano gyange era gwe nina okubeera naye no era nabeeranga nzekka kubanga nze muntu eyagalanga okubeera mu nnyumba ate nze muntu eyagalanga era n'okutegeera kwange okuzina bakutegeera mu 2015 nti Eric azina naye nga bandabiranga ku masomero kwe bandabiranga naye nga tebakimanyi nti Eric ngende eri neperforminga mala nenkomawo naye nga nzija nenegira ogenda ku birthday wa mukwano gyo masoso manama kyalinga kyama kyange lwaki wali bateekawo entiisa nti teri akola ebyo manyi muli mu famire nga tandisa okwononeka tandisa okwononeka abayaaye ebyabayaaye era ddala genda kunyaka kati omwenge tandisa okwekolayo kyategeera tandisa okwononeka kyayo kyewakikolanga otya we bakimanya kyaba kitya we bakimanya omulungu gwe wasooka omumanya naye yasooka okimanya how was their reaction era yasooka okukimanya yali maama gwosinga okutya twasibaganyira ku mukolo ogwo kati ogwo omukulu maama yali atudde mu tenti kati nga atudde mu audience ninga tusobola kumukola ki mulaba naye nga awulira waliwo entertainer comedian agenda okulengera mutabani wavudde yeesaza akateeteeyi maama byenkondo ye bulungi nnyo addeko kiwiigi kye yazirikawo okakasa okuzirika okwa ddala oba ya freezinga yazirika soka nakola wati kati ate nze ndaba omuntu gwe bali mu kuwujjawujja ko ngamba anyoyo nako mama bamuwujja nazirika ebyaddala yes nadda wati engulu n'atunula wati kati nze mmayiriza bulungi nnyo wenti bampubira nga bamanyi abantu mulimu abantu abagala sente obwo jozi kime kati ngenda okuzikima ndaba nga mama antunuulidde wati wawulira otya nange nawulira nga otiddemu amagulu gakutuse amagulu gankutuka neŋŋamba banzise nenneekaza abaganda balina olugero bagamba nti omukalukalu tajja busera neekaza nempafominga wetwadde awakana oyakulabira wali wakatandika nali nakatandika nga nakatandika nga nolimba sinaddu malirizaayo nawe wamulabira nange we namulabira I imagine teberezaamu kubamu akafaananyi ako maama wo mukambwe omutya yatya yambuuza Eriki mwana wange watandika ddi okukola ebintu ebyo kiki kyonoonya nga ate gwe buli kimu onookimpa alo nange ekyo kyenjagala jimi nga agenda nasamba omupiira omuwala we yagenda nakola kati nange ndeka boto bwamugamba ng'asaagirira naye ng'obitegeeza nga mbitegeeza okuva olwo n'agamba kati gwe nkutadde nkuteeredde ddala kati ntegedde ekyo kyokola ki kyoyagala teyagamba nti banandaba batya bannaaye omwana wa gundi manya abazadde bafa nnyo ku banandaba batya omwana wange bagenda gamba kati yatandise okwekola byabakyala teyabifaako was she supportive ne kati era mpagira era yaga mwana wange mumuwa omukulu omwana wange asobola guli akuteekawo ku list kirungi ekyo nno at least kale kyakaluli yayaki abikolanga kugaidinga siraba siraba ngeri gyali angaidingamu okwo mulimu abazadde abamu abagamba nti kati n'emikwano kale omanye gana amazina gasomba abantu kituufu wakati mu mikwano ate ebiseera ebisinga abaana batandika ebintu ebyo nga bate abamu babula n'okusoma kuvaako ekituufu era nakuvaako abaana bako omalira obudde ekituufu era nakuvaako okola mu kilasi ki mp7
What? Kuvaako nessa kuvaako nti tuba nali njagadde ne just waliwo ebyatukawo kawo nalwala nnyo. Soko olindeko ate tuddeko emabega. P3 okoze watandikira okulabira this talent. Gino gyonna emikolo gye yasonkyali wanakulira nnyo mu ddiini. Kati P3 we natandikiranga kwa kati P3 ekyo kyenkola kyenzijukira naye nga mama ogenda okumuwuliriza agamba nti Eric ye kuva buto bwe yali akola ki azina ayagala nnyo ebintu by'okuzina ebintu by'okuyimba ebyo biki. Okay, kati P3 wezudde gwe ng'omwana nga mama tannaba kukikugamba cause already yali akuprotectinga nnyo. P3 osomyawo wonna wano mukusoma wakolera guno omukolo wakati awo we yakumanyira. Yes. Tona na kutuka P7. Yes. What? Watandika okukola ogenda ku mikolo n'abantu okurifaringa nga tona bana kumala P7. Yala bimwe. Abana sente zabakeera. Sente zatukeera. Bana. Kale olaba. Kale waliwo kale byatukawo kawo kulwala nnyo. Kati kye kyakuleeta ova kusoma. Yes, kale olwadde. You would go back to school. To be honest, specific kale bwali bulwadde kubanga nalwala. Nalwala nnyo n'endwala emyaka nga 2 n'embeera emulagaawo sivaawo simukomawo bikoze bitya. Kati okugenda okudda wenti engulu okuva mu kkoma nga bannange bonna bakoze eki? Bakuyiseeko. Abampiso nagaa siddayo. Indako. What caused the coma? What ekuba waliwo ekyaliwo? Bulwadde ki? Bwali bulwadde naye nga buva ku mawugwe gano eno. Bwaba ku mawugwe empewo gye nabeerangamu. Eki? Empewo eneereeta obuki? Indako. Wakolanga olina events wakolanga nga za rwaggulu oba ku makya nnyo kubanga n'ekiro ennyo. Ng'oli muto. Nga mama otakubuuza oliwa nga tagamba ng'obeera wa. Byalinga byakwebba. Nga tamanya. Olumu ng'olina wa jjajja. Olumu nga ate kati ogende wa jjajja kati jjajja engeri gye tubeerawo nti tuli bazzukulu bangi nnyo ate jjajja si omuntu agenda okudda wa kulondoole jjajja mulimu gwe nti walidde oli mulamu kale ng'agenda n'atuceekingako ko mu biki mu bisenge naye nga tumanye essaawa zajja okutukola ki otulaba era kasaagira n'ogula mpola ate ye wabanga ayingidde mu kisenge kye yaba akoze eki taddamu kufuluma ng'ofuluma ng'ogenda kati ogera saa 9 awo bw'ati awo manya nti azuuka ssaawa 11 balina otandika okwera olujja n'obafumbira caayi saa 9 ododda cwi ne weesogga asiga otuuka ssaawa 2 bw'ozuuka ssaawa nga 4 nti kiki just sibitegeera bulungi nnyo bandaalwa babiki kale nakwa caayi wako n'okubukera endaawo natandika kale mangu nnyo kale kangambe nti natandika industry neyo okupafoda entertainment nabitandika mangu nnyo kati nebireeta obuzibu obwo kati ogimanyi kati watowooza mukulu nti ndisikinga obulamu bwange oba gwe wali excitement nange saakimanya walabira awo mulimu ebintu ebimu byetukoze obusiru oba nakangambe kale kino kikoza buto si kati busiru mama wo wa breaking down otya the first time ne bagamba kati omwana alwadde ne batandika olaba nti obulwadde buli serious mama wo teyeebuuza byajja bitya teyakubuuza teyakublamingako kale yannenyera ng'omuzadde teyayagala obive naamu teyatuuka esaa nayagala sikulaba kyekyo kye nali njagala era nga yakimanyi nti ekyo Eric kyakola ki namugamba kyemmanyi Mukama lumu alikola ki alimponya nomala emyaka 2 nga mulimu okuwonako n'oddako ewaka oba full time ddwaliro emyaka 2 ddwaliro mulago mulagaawo mwakyuti nze mutya n'omutya mulago bannange mutya kuliko eddwaliro nali kuli kale kati nawona kati amoge malamu kati ne wengenda kuba manyi okgenda nengende maraba nengende lindako ogende yoyo yonna kituufu naye era kati nkimanyi oba olina okuba ng'ofa ku bulamu bwo oyambala jacket so weefaako ndi muntu atamanyi kwefaako nnyo ndi muntu atamanyi kwefaako bulamu buno tebulina spare munnange bulamu tebulina spare naye wasimatuka ogwasooka kati olina obukwata obulungi luli ali wagenda ofuna that problem ng'olwedde waliwo ekiraga signs ezaali ziraga oba walinamu any problem esobola okubanga obanga asthma omwana nga muto asthma sayinamu kuba nali tuli mu class zijjukira buyinza okuviirako ofuna ebirwadde by'okussa n'otuuka ogenda mu koma nali tudde mu class wenzijjukira kuba lwalina lwakuna dde nti mu class we nakoma okutegeera yes kubanga baŋŋamba wagamba nti obuya tossa
tossa ngenda mukoma era baali bamanyi ti sijja kukola ki sijja kudda naye mukama nga waliwo obuyinza n'agamba Eric mwana wange ate akyali mwana muto okulaba ettaka nodda omukka naye ofukamirako ne weebaza Mungu mwebaliza ddala kubanga ate yankuuma kuba bannaye abaana abafiiriddeeyo yankuuma we yankuumira ddala bisaako engalo maaso n'ogamba manyabo nze Katonda wange weebale kumpisaawo awo yankuuma kati nga awutuvudde bannaye simanyi na kumanya you look very healthy omutusanyiriza namanya nti wayitako mu eyo problem ey'okussa koma embeera nnyingi nnyo koma doesn't damage someone is thinking brain munnange mukama yanyamba saagira kuba we nazuuka wenaga mumpe ekitabo kyange bannange after what after how long after 2 years novaayo nobagamba mumpe ekitabo gwe ng'okyajjukira emyaka ewasembera kutuula mu kiraasi ne baŋŋamba gwe Eric wakumala emyaka 2 webasaana okumala emyaka ekoze emyaka 2 oba nnaku 2 oba lunaku lumu oba ssaawa 2 mu mbuli emyaka 2 gwe Katonda nga w'amaanyi kama we yanyambira nenga era baali bamanyi nti ngenda kulemala obuki obwongo salimala bwongo nange kyembadde balimanyi era osooka oteeka oba nga wayitako mu procedures okuzuukusa obwongo bwo kuzangu gwe kama yanyamba buyambi ya Rabbi ya Mungu ndabye byamagero naye kino kyamagero by the way manyi nti kyamagero kuguna omulembe gwaffe mukama yali nodda engulu ku myaka 2 gy'omaze mu kkoma nga toyina wagongobadde otegeera tho wadde kale era tugambe ntigera wali weebase wazuukanga abadde asumagidde nodda engulu bane mumpe ekitabo kyange bannange ekitabo obadde weebase okumala emyaka 2 biki ne badda mu kunnyinnyonnyola nzi natandika ntya biki kale kwegamba ne bangira naye nebazanyo kale bambi ne bazanyo n'abasawo abandiko buli ssekinnoomu bambi mwebaza bambeerangawo okuyita mu ssaala kusaba bikoze biti ebyo biki mbebaliza ddala wagenda okudda engulu nga mama situation gy'alimu you are 3 one is in a coma 2 years yata kyalina essuubi otuulakawo naye ne mwogerako ku biseera ebyo gwe wajjukira yali toliiwo tukyali walinga ataliiwo essuubi mama yali alirina embeera yamuyisangamu etya nga bajja bamanya abazadde naddala bamaama ebyo ebintu tebibayisa bulungi mama yaliko maama we bambi ng'amugumya guma ajja kudda engulu guma ajja kudda engulu guma ajja kudda engulu talina biro byagamba nti natuuka nendabanga era waliwo ezo situation yes oli mu kkoma ne weecangacyangamu awo byuma ne byecyangamu ddala kati ku luno tasaagenda bayinza okutampa amawulire malungi awo simanyi kubanga ye nga gyekyagamba waliwo atera okuntunuulira n'agamba naye eri nali manyi nti ogenda kufa oli manyi tofuluma ng'oli mulamu kubanga abamu batya mulago abamu batya kiruddu naye nze ntwaga amalwaliro ngatiira ddala nefuuka okulaba nga nkuma ate nga ndi mulamu alhamdulillah mukama yeebazibwe kubanga